TV UG Kitalo Pastor Owa Mannyi afudde era ngono abadde nnyo mukwano gwa Pastor Bugingo nina kuba nkuwa details masa Pastor bamukubye bukubi Masasi bamukubye bukubi Masasi nina kuba nkuwa details masa TV UG nkwaniza nga kusaba Bambi o subscribing ato o sharing video eno video eno kusaba ojimpele like ato sigalenga o following TV UG bantu baniz updates ziba zitambula okwetola Uganda ya fenona lwensonga kusaba o subscribing ato sigalenga o to following ndandise ne president wa Rwanda amanyikiddwa nga Paul Kagame onako olweggulo yalabise kwano mu ggwanga lyaffe eri Uganda era ono yadde azze ku ddina ya mutabani wa President Museveni amanyikiddwa nga General Muhoozi era nga Paul Kagame yasuze maka guba president wali ku State House Entebbe era nga wabaddeyo akabaga akabadde katerebwayo koso okuyita kadina era nga mukulembeze wa Rwanda Paul Kagame yomu ku bagenyi ababadde balina okubaawo era nga yatuse olunaku lwabadde olunaku lwaggulo zabadde ssaawa nga 11 ez'akawungeezi era nga essaawa eno Paul Kagame ali mu ggwanga lyaffe wano eri Uganda ali wano mu ggwanga lyaffe eri Uganda ali wali mu maka g'obwa president ku State House Entebbe baina enkolagana ze bakoze wakati we n'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni okulabika nga amawanga ganabiri gasigala gakwatagana mu nkolagana ey'enjawulo ey'obwasseruganda era nga batesezza ebintu byabadde bingi nnyo okutwaliza wamu Bambi yabadde dina yabadde wali kyabadde kyeggulo ekyoso kuyita dina wali maka g'obwa president Entebbe gikonnako lwadde lwa mukaaga yabadde bafidde ya General Muhoozi era kyabadde kijjobi nnyo okutwaliza wamu kyabadde kyamaanyi nnyo TV UG ngenda kusaba Bambi o subscribing ate osigale nga otufollowing ewa President Kagame envuddeyo nyenzeko ko mu kibuga Kampala enkuba ekedde okufudemba mu kibuga Kampala wane ekyekoze abantu lengera agamazzi gonna gabadde gasazeeko mu Kampala na Mirembe Road yenena bamusazeeko amazzi enkuba yakedde okutonya kye yakoze abantu bannange kitu kya banesi balina kumanya abantu emirimu tegitambudde bulungi olunaku olwaliro taxi tezikyatambula bulungi abantu tebakyatambula bulungi amazzi gabimbye mu Kampala yenna okuyita ku Akashia Mall na Mirembe Road ku Lubaga Road eyo nana amazzi gasazeeko ne Jinja Road gabadde gagezaako okusalayo naye tegasobole kwayikanga gasalayo naye nga ebitundu ebisinga ebya Kampala Wandege yonana gasazeeko bwayise jjukira ye bwayise yo eva gaba gatera okubaayo ebiseera ebisinga ate gabakosezza ate mu ngeri y'amaanyi nnyo okutwaliza wamu abantu bwayise enkuba ebadde y'amaanyi nnyo ekedde okufudemba enkya ya leero era emirimu tegitambuza bulungi okutwaliza wamu Bambi era abantu abakolera mu kibuga Kampala emirimu tegibadde clear tegibatambulidde bulungi enkuba ekedde kutonya ate ebadde enkuba y'amaanyi nnyo ebadde enkuba y'amaanyi nnyo okutwaliza wamu era emirimu tegitambudde bulungi olw'enkuba nga omanyi ndowooza olengera amazzi ago booda tezikyakola bulungi ne takisi ennyini newankubadde zikaka okulabika nga zisaabaza abasaabaze neera eba tetambula bulungi ng'amazzi we gatandibadde okuba ebeera etambula kasoobo omuntu yaligenze nansana natwala abantu kalugeze n'abakomye wakiso n'akomawo nano n'abalala akiba tekisoboka wabeera agambye egenda saa 8 ng'alina okudda saa 8 kitundu kiyinza obutasooka kuba takisi etambula mpola olw'amazzi kugamba emirimu gyonna gikyankalanyizibwa olw'enkuba ekedde okufudemba wali mu kibuga kyaffe ekikulu Kampala amazzi gasazeeko abantu nnyo envuddeyo eyo mu kibuga Kampala envuddeyo kati ngezeeko mu ggwanga lya Kenya era nga naye nabategeezako nti omukulembeze yaliko omukulembeze wa Kenya Mwai Kibaki yafa olunaku lwakutaano munaye yafa era ng'ono yaliko omukulembeze wa Kenya ow'okusatu yomu ku bakulembeze abakulemberako ku ggwanga lya Kenya era ng'ali mukulembeze ow'okusatu olunaku olwokutaano yafa oba balumiriza nti yafa butwa Mwai Kibaki era nga yafiira ku myaka gyali 9 era kati omulambo gwe guleetebbwa enkyaliro wali mu kibuga Nairobi ku Parliament ya Kenya abantu batandika okugukungubagira ababaka batandika okukungubagira kosa n'abantu okumukubako eriiso evvannyuma era nga ekibuga Nairobi emmotoka zisazeeko enguudo eziwerako era nga enguudo ezisinga bazigadde gavumenti y'eggwanga lya Kenya egadde enguudo eziwerako
basobola okulabikanga batambuza bulungi omukolo gw'okungubagira eyaliko omukulembeze w'eggwanga lya Kenya Mannyi Akibiddwa era ng'okungubaga kutandise olunaku olwaleero enkyalo zibadde ssaawa nga 4 ez'enkyalero ssaawa nga 4 ez'enkyalero omulambo gutuuse ku paaliyamenti y'eggwanga lya Kenya wali mu kibuga Nairobi era ng'abantu batandise okumukubako eriiso oluvannyuma olunaku oluvannyuma gavumenti ejja kubeesawo ebyokuziika ebyenkomeredde basobola okulabika nga bamuziika yaliko omukulembeze w'eggwanga lya Kenya era nga yomu ku bakulembeze abakulembera eggwanga lya Kenya era nga ali mukulembeze ow'okusatu abakulembera eggwanga lya Kenya bamuyita Mannyi Akibiddwa yafiiridde ku myaka 9 naye nga balumiza nti bamuwadde butwa yafudde olunaku lwadde lwakutaano zadde ssaawa nga 3 ez'okumakya ne bamubika timunaye yabadde afudde wabula yabadde aludde nga alumizibwa bulwadde nga bumuluma munnaye nga bumubala embiriizi nga bumulumira ddala ebyansuso okutwaliza bamu Bambi naye Bambi yamaze nassa omukka ogw'enkomerera nga wali mu ggwanga lya Kenya kungubaga okugenda mu maaso kosa n'ebiyongobero by'amaanyi nnyo wali mu ggwanga lya Kenya mu kibuga ekya Nairobi. Ngenzeko ku pasita omo pasita ono wawali bitundu by'embale era nga abadde mukwano nnyo gwa pasita Bugingo munnaye Akubiddwa Amasasi agamutiddewo enkya ya leero. Pasita ono abadde akedde ng'agenze ku kyaki ne munnaye tasobodde kulabika nga asimatuka. Abasajja bamukubye amasasi babadde mu mmotoka kika shawishi bano bafubutuseemu ne balumba kyaki ye era bamukubye abadde agenda kutandika kola kikubuulira abantu ng'agenda ku kituuti bamukubirawo amasasi agamutiddewo oluvannyuma bano basobodde okulabika nga batawanyika era abatuuze tebazzeemu kubalabako olumaze okuba bati omusajja ono amasasi omusajja akubiddwa amasasi amanyikiddwa nga Angeshu John wawali bitundu by'embale pasita Angeshu John emyaka 43 egy'obukulu myaka 43 Angeshu John abadde pasita munne wamannyi wali bitundu by'embale era nga abadde mukwano nnyo gwa pasita Bugingo yensuso babadde bakabulaza nnyo babadde baseya nnyo era nga babadde bakwatagana mu ngeri y'amaanyi nnyo era nga pasita Bugingo Bambi anyoleddwa nnyo kulwa mukwano guno okwaleka nga atiibwa pasita Angeshu John wali bitundu by'embale Bambi akubiddwa amasasi abasajja bamukubye amasasi wadde mu mmotoka kika kya wish bamukubye amasasi munnaye tazzeemu kulabikanga bamukubye amasasi ne gamuttirawo okugama gamutiddewo era gamazima Bambi kitalo nnyo ekya pasita Angeshu John gosokuta pasita John abadde wali bitundu bye TV yuji munsonyiwa okubanga mulimu ebikwakwaya munnaye enkuba etonya naye njagadde mbatuseko update zino nkake sokulabika nga updating mbatuseko eba bitambula munnaye watyo pasita Akubiddwa amasasi wali bitundu by'embale pasita John abadde mukwano nnyo gwa pasita Bugingo nnyo ebisaawa ne Bambi agenda kuba aziikibwa wali bitundu by'embale TV yuji mbasiibulidde wano nezi updates zemba tusizaako temusubwa video eddako mubeere bulungi mweraba.